po jako akawuwo. LCC Kampala kyakabi okulobinga webale kulobinga okusaddaka ebisolo okutuukiriza akalombolombo ka Nabbi Ibrahim alayhi salaamu kumala ennaku 3 okuva ku lunaku lwa Eid al-Adha era ng'olunaku olwaleero lwe lukomekereza omulamwa guno. Ekitongole ki A Future for Orphans Uganda tekisigadde mabega nga bano basaddaasa ende 2 okugabira abantu mu divisioni y'e Kawempe omubadde abo abawangaalira mu ghetto bannamwandu abagoba ba bodaboda ssaako n'abantu abalala. N'olwaleero nkomyewo era nga tugabira abaana abafikira ku mulundi guli abaana ba ghetto nga tubawa ennyama. Ate sizze zekka wabula nina omwami gwe bansindise naye ow'ekitongole ekimu. John Rubonente nga yakulira ekitongole kino ayogedde ebawaliriza okusaddaaka ssaako okwebaza gavumenti ssaako n'abo abagikoleramu olw'okuwa ebitongole bannakyewa omwaganyo okuweereza bannayuganda. Naddala ku lunaku luno lwa Eid fena tukimanyi nti Adamu agenda kuwayo omwana we naye Katonda n'abaako ensogi yateekako Ibrahimu ng'agenda kuwayo omwana we Katonda n'assaako ensolo okusaddaakibwa mu kifo ky'omwana. Kati kino kye tukola naffe tussaako ensolo esaddaakibwe ku lw'ebintu ebimu ebyantuusewo mu bulamu bwaffe ebizibu. Hajati Zamzamu nga yakulira ekitongole eki Muslim Women Foundation asinzidde wano n'asaba abantu bonna abo Allah abawadde riziki okudduukirira abo abali mu bwetaavu olw'ensonga nti obusiraamu kugabana. Naffe abawaayo tetuli bagagga, tetulina nnyo naye oba olina omutima gwa ddiini nga toyambala bwambazi butambaala, toyambala bwambazi nkoofiira naye ng'olina omutima gw'eddiini n'osalawo n'ogamba kampeeyo, ekyo nakyo kintu kikulu nnyo okuwaayo. Kigambo kuwaayo kintu kikulu nnyo nti no buli lw'owaayo omutima gwo gukkakkana. Babantu abafunye ku nnyama eno basiimye bannabitongole bino olw'omutima omugabi bwe batyo ne basaba n'abo abalina okwongera okubadduukirira kubanga bangi abali mu bwetaavu. Tusiimidde ddala tusaba n'abalala batuleetere tusobole oyambagana nga bannaffe kituyambako okuwona emize emibi. babadde bagezaako okulaga nti bawulira Allah era basaddaaka, so batudduukiridde mu sitayiro nengera sitayiro ya kawaani nga bwe mugiraba. Mu ngeri emu abasiraamu e Kasese basaddaaseeko n'okugabira abantu ennyama awatali kusosola mu ddiini era ng'okusinziira ku Amuza Twaha basinze kugabira abo abaavu abatabadde na ssuubi lyonna lifuna ku kanyama mu nnaku zino eza Eid. We slaughtered 5 cows and 3 goats. And today we have slaughtered 24 sheep. And the beneficiary of this sacrifice actually is poor people. We consider poor people. Martin Fawudha omu ku bakulembeddemu enteekateeka y'okusaddaaka mu bitundu by'eno alaze obukulu obuli mu nsonga eno. So we as Islam we revere, we think of Abraham, we try to emulate him in what he was doing during his lifetime. And that is the sacrifice we are seeing here. One big lesson we get from this is that we want to see a Muslim, a Christian, when you promise something, you fulfill it. Abantu abafunye ku nnyama eno basiimye ababawadde n'okusingira ddala mu kiseera kino ng'emirimu gyabwe tegikyatambula olw'omuggalo gw'ekirwadde ki COVID-19. Ibrahim yakikolanga era nabo baatera nnyo okikola. N'olunaku lwe tuli engeri gye tulimu ennaku zino eya COVID-19 n'omutima guno gwe bakoze ndaba omutima gwe bakoze gutulaganya ekintu ekyeryawo eky'omukwano omulungi. Doreen Nambiru ne Robert Kule be bakusakidde eggulire lino okula ABS Television. We want to see a Christian, we want to see a Muslim sharing with others